Aha, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mweneno bagita Fadi TV UG waliyo Fadi UG News KBTV UG kwosaneke RTV Uganda Now ekiri ku social media kikambwe bukambwe Eddy Kenzo temulowooza teyafunye yodda Eliane eggwala eddala tebayita Mia oho Nyamutolo kandibanga kaweddemu era nga munange amawulire agatambula ku social media akadde kano ngalaga nti so Eddy Kenzo yandibanga munange yafunyeyo eggwala eppya tebayita Mia tutegeddeko lya Mia lyeryoka era nga abatiimu Eddy Kenzo bali mu kubanga munnange bakola ki bajaganya naabo abali batagaliza Eddy Kenzo kubeera nani kubeera ne Nyamutolo bagamba nti aya basi katufunye Mia Nyamutolo kwatamu ebyanguwa newankubadde oli minisita woteme tema bagamba mu Nyamutolo ateme gema oli agatambula ku social media mbu Mia ne Eddy Kenzo must shine munnange ye ngombe eriwe essaawa zino Eddy Kenzo ebyaddala yafunye Mia oba just akafaananyi baakakutte mu bukwasikano akafaananyi kalinga akaddala akafaananyi gokalaba wamulaba kaddala akafaananyi kalinga akaddala bannange ndabanga ekitasoboka Eddy Kenzo okudda ku Mia bw'ati ono omuwala Mia ndowooza wana social media influencer ku face ye si mupya ku face yange si mupya ku face yange naye nebuuza namulabwawa aleka social media influencer ndowooza aleka social media influencer akati saba akafaananyi kakatambuzibwa ku social media era mbu Nyamutolo yakuttemu dda ebyanguwa bwe baakoze dda divorce ge mawulire agatambula ku social media abasinga bagamba mbu ttiimu Eddy Kenzo yali eyagala Rwema ne Amuza mb'obufumbo bwabwe buleme kuwangala naye ate mbu bwa Eddy Kenzo ne Nyamutolo tebweza wadde emyaka ebiri mbu baayawukanye dda sebo ttiimu Rwema bw'egamba nti mwayagalizanga Rwema okubanga baawukana ne Dr. Amuza kati namwe kamukifiiringeko mukikola ki namwe mulyewo ekiruma mwabyagalizanga nga mugamba tebujja kuwangala wadde okuweza emyezi 5 kati buli mu myaka egisukka ne mu 3 buli mu myaka egisukka ne mu 3 kakati mwali mwogera biki nga Nyamutolo bali myezi bwezi bawo bakoze eki bawo bayawukanye dda nge mawulire agatambula ku social media naye ng'ensonga zeezo like nga commenting ate subscribing onyige kale bagita Fadi TV gyabali muyire akakata akosa ne Saudi Arabia bagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ne munyiga kale bamuyita Mia mwana muwala Mia alabika bulungi si muwala mubi naye nga byaddala Mia yaliddewo amaka ga Nyamutolo jjukira minisita mulamba Mia bw'abanga yaluta omusajja yamweddiza biyinza obutaggwa bityo naye nga ensonga zeezo bagita Fadi TV UG commenting ngo subscribing onyige kade ne wamagwa akafaananyi kano olabanga akaddala ekyava nti akafaananyi kalinga akaddala ninga ndabanga ekizibu Eddy Kenzo okusulawo Nyamutolo minisita omulamba agende ne Mia just social media influencer weri nga ndabanga ekitasoboka nze nga ndabanga ekibulamu simanya akafaananyi kano oba kaddala naye zingamba akafaananyi kayinza okuba nga si kaddala bwe nnyinza nze okugamba nze nga nze gwe simanye ndowoozayo gwokalaba otya naye nga followinga subscribinga nyiga kale commentinga ate osigalenga ofollowinga Fadi TV UG comment section weri awo bakabontera mu comment section ate osigalenga onfollowinga bamuyita Mia kosane Edirisa Musuusa munange bongedde okubanga balumya Nyamutolo oluvannyuma lwa Eddy Kenzo okubanga yasuddewo Nyamutolo n'amugamba nti munnange bye bye newankubadde oli minisita kangende ne Mia kambeere ne Mia newankubadde gwe omusimbi ogulina guwera naye kangende ne Mia just social media influence yeyiyayiya tumanyi Eddy Kenzo wabanga yawukanye ne Nyamutolo n'agenda ne Mia ki ekyamuviddeko okubanga munnange akomekkera ne Mia ki ekyamuviddeko okubanga akomekkera ne Mia kugamba byonna bibuuzo bingi answers ntono gw'osubira kiyinza kubanga ekizibu kyavudde ku kiggwenga gwe afollowinga Fadi TV UG subscribing onyige kade batiimu Rwema bali mu kubanga bajaganya bagamba nti aya kyagaliza muka kitawo kittannyeko
kaakati mwayagaliza ng'ofumbo bwa Rema kubanga busaanawo ne Amuza wadde okuweza emyezi naye kati buli mu myaka naye ate obwa Nyamutoolo bwasaanyeewo dda onaawulira awa gye bigenda okuba nga bikomekera naye nga abali mu Saudi Arabia mbatumiddeko abali mu Uganda mu Kampala mbatumiddeko Qatar kw'ossa ne Jordan bagamba nti muli batabonya abali mu Abu Dhabi mwongere kuba nga mu following Fadi TV ensonga za Eddie Kenzo kw'ossa ne Mia mbo bayawukanye ne Nyamutoolo Eddie Kenzo Nyamutoolo bayawukanye mbo Eddie Kenzo yagenze n'akawala ako ka Mia kemulengerawo kali mu kubanga anywegera bannange tuli kuki odaawulira yongera okuba nga ofollowinga ate osubscribing onyege ku kade biraggwera Eddie Kenzo Eddie Samusuza mbone Mia must shine Eddie Kenzo and Mia must shine so batasidde okuba nga bawaana Nyamutoolo bamwerabidde dda kiri bulala naye nga mweraba subscribing onyege kade tuyinza tulabawo gye bigenda okuba nga bikumekera bino ebya Eddie Kenzo ne Mia mweraba